Mama w'abaana asobeddwa ekane mu kibira oluvannyuma lw'okugenda mu ddwaliro okuzaala ne bamulongosaamu abaana bana wabula ng'ensimbi zimwekubya mpi. Rebecca Mbabazi egy'obukulu 31 mu kiseera kino amaziga gatandise okumuyunguka ng'ekyokukolera abaana abana be yazadde takiraba so ng'ate embeera gye balimu si nnungi nga n'ensimbi ez'okusasula eddwaliro nazo taziraba. Sangula amaziga bameka ababagala nga tebabalina ejja batonyezaako amaziga. Omwami wange bamuyita Kagoda Charles avuga boda avugira eyo Juba Sudaani kati abaddewo bambi ambeereddewo kuba twafuna amawulire gano malungi gana amaziga gassanyu bannange maziga gassanyu kati ambeereddewo buli mbeera yonna naye musajja wate omulimu gwakola gwa boda tetujja sobola kubeezaawo baana bano mbadde nsaba ku buyambi omulimu gwakatandika butandisi pampa kwambala byakwebika byonna byetaaga amata mulimu gwakatandika neeraliikiriddemu naye ngimanyi bannayuganda mulina ekisa mugenda kunyamba abaana bano mbakuze babeere basajja abalungi abakazi abalungi kubanga kino Mukama yakinkoledde nange. Mbabazi agamba nti Charles Kagoda ng'emyaka 80 akola gwa kuvuga boda mu kibuga Juba mu South Sudan yasooka kutya bwe yamugamba nga bwe yali alina abaana abana munda okusinziira ku scan n'asooka ajjako n'essimu okumala omwezi mulamba nga tamuwuliza. Wabula ono yagenda dda mpola engulu era nga ne mu kiseera we yazaalidde yasobodde okumuwa ku buyambi. So since I was so very sick they took some tests and we did the scan. The doctor told me I had 4 fetuses. I was so confused. I cried. I called my husband and told him. They checked me, I have 4 fetuses. He was so shocked. He took like a month without calling me. He turned off the phone since he works from far. He works Sudan. He's a border rider. So I couldn't be in touch with him. But later, he accepted the news. So he had to stand with me. So we have been working together. He would provide where necessary. Until now, on Sunday, when I gave birth at 33 weeks, my babies they are premature, they are all sick. I have 3 boys and 1 girl. Agattako nti ebisale by'eddwaliro ebikunukkiriza mu kakadde akamu n'ekitundu ebibasabiddwa nga ensimbi ez'obujjanjabi obuweereddwa ye nga maama yekka ng'ate bbiiru y'abaana tennafuluma bye bimulese ng'ekyokuzzaako takiraba. Bbiiru bagimpadde eyange efulumye eyabo tennafuluma gyo baatuwaddeko eyajjo tetunnasasulako wadde n'ekitundu. Kati kwegamba omulimu gukyali muwanvu twewozeewozeeko. Neyanza nnyo Dokita Kayondo ambeereddewo akintambuliddeko abadde angumya abasawo ab'omunasale babadde babajjanjaba ate bakyabajjanjaba balwadde kubanga bangambye sobola kumalayo n'omwezi gwonna mu ddwaliro naye bbiiru yeeyongera buli lunaku. Baminisita Maama Fiina yenna asobola okunkwatirako mbeegayiridde munkwatireko mulimu gwakatandika butandisi mbeegayiridde. Agamba mbu Kagoda yavudde mu ddwaliro ng'asiibudde okugenda okunoonya ssente wabula ne gye buli eno tebannamuwuliza. The journey has just started. Fellow Ugandans,
fellow Ugandans, I kindly ask for your support. Mama Fina, honorable ministers, MPs, please, I'm on my knees. They just gave me the bill today. My husband was around, but when I turned around, I couldn't see him. Calling him, the phone was off. The bill is 1,300,000 shillings. That is my bill for my kids. The bill is not yet out. I'm waiting for it. But the journey has just started. I don't have pampers. I don't have clothes. The journey has in fact started because I'm still renting a single room. I have 2 babies at home, adding 4 babies. I swear I'm seeing that the situation is too tough on me. Mbabazi yalongosebwa ku Sunday mu ddwaliro lya Mukono Church of Uganda Hospital emisana ssaawa nga 6 nadda bulungi engulu wadde nga abaana baali tebannakula bulungi era bakuumibwa mu kasenge omubeera abaana abatannatuuka ng'abasawo bwe babeekebejja. Kuyamba ife abaana kwabazira kye tulina otuyambe kubanga omwana omulala asobola okulema omuntu okukuza kati ate bano abaana kiba kyamagero tusaba bwe mutuyambye ku abaana abo basobola okula obulungi bafune ebyokulya n'ebyokunwa. Ndowooza kidaba kituyamba okutukolera obulungi kuba baba w'abaana bano taliiwo. Avuga boda yajja Juba, avuga boda kati boda nga we mukitegeera n'olwamukobeire nti yawazeyi mukazi we yazaire baana bana yasoose yatoolako isimu ng'ali kutya yasooka yamala nakooti 2 nga tali kuba ku simu. Kale ndowooza ye namula yafunye ekyekango ky'amaanyi oluvannyuma yamala yaida ayengera yaizeeyo aye abaana balwaire biru yeidwaliro bali kujenderera sente bali kwenda d'amaanyi ate wano mwidwayo tukaaliwo ti mwezi mulamba kuba buli mwana ali kukanula 2 ku mukono. Kale abasoga mutuyambe mwena bemupizi honorable Aga banaye tuyambe tuli bubi obuyambi tuyambe sebo. Bano batuuze ku kyalo Bukasa mu ggombolola y'e Nakisonga mu disitulikiti y'e Mukono wabula ng'eno bapangisayo obupangisa. Mbabazi yakubidde enduulu eri abazira kisa okuli ne Mama Fina, Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja n'abalala okuvaayo bamudduukirire kuba n'amabeere talina olw'okuba abaana bangi nga talina bw'asobola kubayonsa ne bakkuta. Ategeezezza nga abasawo bamulagidde okugula amata ag'omu bikebe ag'obuwunga kyokka ng'ensimbi ezigagula sako ebintu ebirala nga pampa, obugoye n'obusuuka nazo tazirina. Mulamu wa Mbabazi nga ye Margaret Muteekanga abeera Mulago mu kibuga Kampala akoowodde Kyabazinga wa Busoga oba eyali Speaker wa Parliament era Ssaabaminisita namba 2 Rebecca Rintwala Kadaga okuvaayo babadduukirire ng'agamba nti Mbabazi abaana be yazadde kuliko omumbejja omu n'abalangira 3 aba Busoga. Baana balangira bano mumbejja omu abalangira 3 balangira b'e Busoga. Kyabazinga wa Busoga oba owulira omulanga mutudduukirire twazadde abalangira wano 3 n'omumbejja ab'e Busoga mu ddwaliro lyani ya Church of Uganda e Mukono. Twetaaga ku buyambi bonna abawuliriza eyo abaana bano Basoga twagala buyambi. Maama abolaba ebigere bikyazimbi tetulina mbeera yonna pampa byakwebiika byakwambala byakunywa byonna tusaba buyambi awulira atudduukirire. Tumulanga Abannayuganda mulina ekisa mutuyambe tusobole okuza abaana bano naffe twesiime batukeko eyo mu myaka tugambe nti bafuluma lumu baana baabo nga bakuze batambula batandika okusoma. Mbeera Mulago nkolera kaleere naye n'omulimu gwenkola tegusobola kuyamba baana. Tusaba Abannayuganda bali eyo abawuliriza mutuwe ku buyambi. Ono mukyala wange takola abali waka babeera Bukasa Kyetume ne mwannyinaze avuga Juba Sudan bodaboda naye embeera yeeyo nga bw'omanya aba boda babadde mu COVID wano nga tebavuga nga saawa balina saawa ntono. Kati tusaba buyambi mutuyambe ne biru y'eddwaliro nnene kati batuwaddeko ey'omukyala tetumalaako
kati mwanyinaze kwe kugenda kati ey'abaana tuyinza n'okumala wano omwezi. Tusaba abali eyasobola otuyamba atudduukirire kuba maama embeera yeera olaba amagulu gakyazimbye yeetaaga omu oba mpisa oba makerenda tetumanyi n'abaana balwadde omuwala aliko kanola 2 abalenzi bo baliko emwemwemu kati tusaba yenna awuliriza kino tubawe enamba y'essimu ey'omukyala ebyo ey'omwami bw'oba osobola tukyalina wano mu ddwaliro lya Church of Uganda e Mukono nga mujja mu woodi y'abazadde nga mutusanga ng'asobola atuwaako obuyambi naye embeera si nnungi eya mwannyinaze ne naffe tetuli bulungi baganda be tetumalaako. Mbabazi ne Kagoda balina abaana abakulu 2 okuli Jordan Kagoda ow'emyaka 9 ne Jeremiah Kagoda ow'emyaka 2 nga mu kiseera kino bo baabalese waka tebamanyi na bye bafaako. The elder child is how old? He's 9 years old. And the second one is 2, then these ones. Twogedde ne Sister Sarah Rachel Subuga omusawo mu kiseera kino ali ku baana bano era nga yatwala waadi omukuumirwa abaana abazaalibwa nga tebanneetuuka n'atubuulira embeera nakawere Mbabazi n'abaana gye balimu. Abaana baffe bajjibwamu mu lubuto twabapima ng'eyasooka ku bo yalina kilo 1.7, abaddako ababiri balina kilo 1.4, ate kabebi kaffe akawala akasembayo kafuna kilo 1.2. Kakati mpozi ekirala abaana bano bali abaana 4, abasatu ku bo baana balenzi ate omu ku bo mwana muwala era ke kaana kaffe kabebi akasembayo kaana ka buwala. Naye Mukama atusaasidde nti bwonna weebuli bulungi buyonka bulungi tebulina ttabbo. Sister Nsubuga agambye nti bonna bano tebali mu mbeera mbi wadde ng'olw'okuba abaana bazaaliddwa nga tebanneetuuka bakyakuumibwa mu nassale nga bwe beekebejjebwa abasawo kyokka naye n'agamba nti abazadde ensimbi ezisasula eddwaliro tebazirina. Kaakati olunaku lwali lwa Sande twafuna omukyala okuva ewaka naye nga fe abadde nga bamukolangako okunywa eddagala yali yabuukingibwa dda okugibwamu abaana bano. Twakimanyako nti omukyala ono yalina abaana mu lubuto abaana 4 yabuukingibwa najja olunaku olw'Essande ne tumukolako abasawo ne tujjamu abaana bonna nga balamu bulungi ne baleetebwa wano mu Nichu ng'abaana tebalina buzibu era tebagendako ku oxygeni era ne maama yava bulungi nnyo mu theatre ne tutandika okukola ku baana baffe nga ekyetaagisa kyonna bwe kisoboka. Naye tufunyemu challenges nti kankubadde nti maama yandibadde asobola okulabirira omwana omu oba 2, abaana 4 babadde bamususseeko bills weeziri beetaaga eddagala ery'enjawulo nga bwe bali abato tulina eddagala lye tubakubamu okusobola okubeerawo obulungi naye mu mbeera eyo bayita mu kunyigizibwa okw'ekitalo okulaba nti bafuna ssente ezo. Naye abaana balamu bulungi okuggyako obuntu obumu obw'enjawulo era obubeerawo mu baana obwe tulina okubajjanjabamu naye nga ennyonsa amata okuba nti tegamala eyo yonna ebeera challenge. Ewaffe bataata baffe be bazaalako abalongo naye kati bagenzi tulinayo basaalongo ne tubaayo ne bannakati ate ne tuba ne bawala baffe oyo muwala waffe naye wa balongo yasooka 2 nazzaako omu yasooka 2 balenzi zaako omulenzi nazzaako 2 bawala naye nga kyava ku bujjajja mpulira waliwo jjajja azaala bano jjajja abazaala taato ne gye bazaala maama jjajja mukyala yazaalanga 2 omu 2 omu 2 omu enzaalo zaweranga mmeka bagamba 6 ng'azaala 2 omu 2 omu 2 omu kati sayidi ne sayidi gye bali. Naye tusaba nakapaacu kyabazinga wa Busoga oba owulira omulanga mutudduukirire twazadde abalangira wano 3 n'omumbejja ab'e Busoga mu ddwaliro lyani ya Church of Uganda e Mukono. Amaina gange bandeta Nabirye Fatuma mba ku kyalo eky'Ebuleebe Budondo district ey'Idinda. Nze nankazaala abalongo emirundi 2 nasookera ku balongo balenzi naizaako omulala mulangasa
naisaaku kati saawa dino ndi ku abalongo abawala ba myaka 4 abalongo abawala bendina myaka 4 kati bana abazaalibwa abaana bakoja wange okujja okuwulira nti kojja wange azaire baana bana nakoba kojja wange anakola atya abaana oba nze mbana babiri aye mbisibwa bubi ng'embeera d'ekyalo omulitegeera kojja wange ali ku kazigo nti kanjeeyo nkole ki muyambeku naleka awo abala bange engeri gye bali bakulukulu n'okuyida muyambeku wano okujja okutuuka nga bamugemera mu idwaliro amagulu gamuzimba yena wakulongoosebwa era mu idwaliro twalida tutyo muno mu idwaliro tumazeemu nga wiiki namba aye era tube tusuubira okugolola era tituli bagoola buti kubanga abaana balwaire nakawere yena mulwaire nga mubwine embeera de tuli wano tusaba buyambi abaana amata ag'okunwa bazira pampa donadona bazira okulya n'okwambala bali bwabatyo nga we bali tulina kulowooza nti oba bano abalera batya mu kazigo obuzigo ke balimu kale tusaba buyambi bona ab'ebusoga n'akapancu nanteza resite tuyambeku obuyambi eyo banange ku puroguramu ensi n'ebyayo ku NBS radio tusaba obuyambi otuyambe kubanga nanteza resite yetalemwa waida kuyamba nsi yona okuyamba ife abaana kwabazira kye tulina otuyambe kubanga omwana omulala asobola okulema omuntu okukuza kati ate bano abaana kiba kyamagero tusaba bwemba mutuyambyeku abaana abo basobola okulya obulungi bafuna ebyokulya n'ebyokunwa ndowooza kidaba kituyamba okutukolera obulungi kuba baba w'abaana bano taliiwo avuga booda yajja Juba avuga booda kati booda nga we mukitegeera n'olwamukobeire nti awazeire mukazi we yazaire baana bana yasoose yatoolako isimu ng'ali kutya yasooka yamala anakooti 2 nga tali kuba ku simu kale ndowooza yena mule yafunye ekyekango ky'amaanyi